Minisitule y'ebyobulamu esimbudde abakugu okugenda okulwanyisa ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri. Akulira ebyobujjanjabi mu minisitule eno Dr. Henry Mwebesa yasimbudde ebigenda okukozesebwa omuli enkampa, bomba, gambutusi n'ebintu ebirala. Era nga bino byakukozesebwa mu kitundu kya West Nile ng'eno gye banaava boolekera ekitundu kya Lango. Nga tuguddeko olutalo ku nsiri nga bayingira buli nyumba nga basprayinga, bayingira buli nyumba basprayinga mu bisenge, mu kitanda, mu fumbiro, mu nyumba yonna erina kubeera eri sprayed ng'ensiri bazigobye mu kubanga ensiri ziyingira mu nyumba zibeera ku ceiling, zibeera ku bisenge, zibeera ku curtain, zibeera ku nzigi, zibeera ku madirisa, ate nezivaawo nezibaitinga abantu baffe kutandika nga ssaawa 3 awo 2. So ezo ensiri ze twagala kuteekako olutalo kati tukendeeza omusujja mu districts ezo. Enteekateeka eno ey'okufuuyira yakutandika omwezi ogujja ogw'e11 era nga Dr. Mwebesa alaze ensonga lwaki balonzeewo disitulikiti zino. Where we shall spray in Dokolo, in Kalaki, Amolata and Kabera Maido. Now, these districts were selected based on their high burden of the disease and in keeping with the principle of contagious expansion to ensure maximum benefit. So we'll be doing a total of 13 districts. The ones I have just read up there. So they add up to 13. And this is going to cost us $8.5 million. Ono era agumiza eggwanga ku kika ky'eddagala erigenda okukozesebwa erya Foodollar Fusion nga bwe litalina bulabe eri abantu awamu n'obutonde bw'ensi. Lino eddagala teririna buzibu bwonna. World Health Organization yalikebedde olulyatuuse wano ne Uganda National Bureau of Standards emumanyi nga UNBS na National Drug Authority na NEMA balikebedde eddagala lino balaba nga teririna buzibu bwonna bijja kulirungi nnyo mu kutta ensiri zaffe wano ate ku bantu baffe teririna buzibu wadde ku environment teririna buzibu. Omwogezi w'ekitongole kya National Malaria Control Division ekirwanyisa omusujja gw'ensiri Ajja Nakamate naye atangazizza ku nteekateeka ey'okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu ggwanga bweyimiridde. Abantu abamu tebakozesa butimba bw'ensiri kati tulaba nti nno omusujja gw'ensiri mu bitundu ebimu gweyongedde naddala nga mu Busoga, nga West Nile, nga Karamoja. So tweyongeddemu amaanyi era kye tuva tulaba nga olwaleero tuweereza ebintu bino tutandika okufuuyira ensiri zino. Bwe twogerera kati okunoonyereza kutulaze nti mu West Nile abantu 24 ku bantu 100 balina omusujja gw'ensiri. So tutaddemu amaanyi mangi nnyo okulaba nti nno kino tukirwanisa. Bwe tugenda e Karamoja naye tutandiseeyo project empya ey'okulaba nti nno tuwa abaana eddagala lino tuliyita Spark. Abaana buli mwana ali wansi w'emyaka 5 tubawa eddagala okuziyiza okufuna omusujja gw'ensiri. Okusinziira ku biruubirirwa bya gavumenti mu mwaka ogwa 2025 baagala disitulikiti 50 okuba nga ze zifuuyiddwamu naye ng'ensimbi okutuukiriza omulimu guno zikyetaagisa. Akadde kano balinako ensimbi za disitulikiti 23 zokka ezigenda ofuuyirwa. Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.